Abamu ku balaba video ya Kadaama gye nataddeyo ng'akuba mukama we mwalowoozezza nti yabadde content. Abalala ne mugamba nti yabadde mukozi munne era bali mu content. Bannange si bwe kiri. Eyi ensonga yabadde yadalira nga ya serious. Kakati Kadaama kennyini eyalabikidde mu katambi ng'akuba mukama we avuddeyo lunaku olwaleero era yoyo gw'olabaawo. Oyo gw'olaba ye Kadaama eyakutte kibooko n'akuba mukama we, yakutte akatambi era ye yakatadde. Kadaama agamba abantu abo bamaze ebbanga nga bamuyisa bubi era nga bamutulugunya. Yatuukako n'okugenda ku woofiisi okubawaabira. Ne bwe yabawaabira ku woofiisi, aba woofiisi baamugamba nti akwate akatambi akalaga nti abantu bano bamutulugunya. Ebyembi bwe yabadde akwata akatambi kano, mama bwe yajjidde n'atandika okwagala okuyingira ekisenge kye, kyokka nga Kadaama alina obusungu bwe kubanga n'olwo olunaku babadde bava kumukuba era baamuyisa bubi. Kadaama kwe kukwata kibooko n'akuba mama. Sabadde balowooza nti oyo yabadde mukozi munne oba mu Philippine, nedda oyo yabadde mukama we era be yabadde boosi we era nga ye mama. So Kadaama avuddeyo ne yeetonda ku ekyo kikola kye yakoze ne n'agamba abantu bano bamaze ebbanga nga bamutulugunya era nga bamuyisa bubi. Saagala kwogera bingi, njagala nkutuuseeko ebigambo bya Kadaama ono oyogere, owulire ng'ayogera kubanga akatambi kano era ye yakata. Njagala mukutuuseeko omuwule mu bigambo bye. Sabadde balowooza nti ono yabadde content, bino byabadde bya ddala. So video eno nkusaba ogimpere like. Buli wo like nga video kijjambako kuba nti ate etambula ku speed ya wago netuuka ku buli muntu. Kadaama yakubye mukama we wuuyo. Asola bannange mwasirimute kansule muli bulungi. Munenye shagala kyo ndi mu nsobi. Okukola ekintu ekyo ndi mu nsobi. Naye kyavudde wala. Okugenda okukwata video, esimu yange yabadde mu kisenge muno. Singa yabadde mu kiyungu gye twatandikidde, singa mwandikoze mwandifunye amazima. Oyo omukyala avudde emabega nga ntunya. Wuno ngenda aweza omwaka kubambulako wiki mpeze omwaka. Omukyala avudde mabega nga nkuba, nze kamwa koogera. Nakubako ku ofiisi ne mbagamba nti bannaye munyambe. Bwe baagira ku ofiisi bantabukira butabukizi. Kale buli ali mu kiyumba kye yamanyi bw'asula, yamanyi bw'alya, yamanyi bw'ali. Nze mujja kunvuma, mujja kukola ki, naye temumanyi wempita munono omukyala. Ate ako obwo buzannyo bwe. Obwo bw'olaba buzannyo bwe, si lwe lusoose, ankolako fujjo nga ye. Nakoze ensobi okuvaayo ne nzija mu kisenge kyange era sitinu n'annumba. Nakoze ensobi. Saamukonyeeko yadde olwi nenva mu kisenge kyange nenzijjamu. Era ogwo omuti gwabadde gwakulongoosa nga ndi mu kulongoosa bigundi. Ndi mu kulongoosa ogundi yange ne mu kiyungu bwe nasitudde ogwo omuggo kyabadde kiburashi. Neŋŋamba ono lwaki angoberera, anjagaza ki? Batandise kunkubira mu kiyungu nembaviira nembeesonyiwa. Okitegeera. Kale musooke munenye ng'omuntu nga temunnalaba. Musooke munenye omuntu nga temunnalaba nsonga ki emukubisizza. Bano abawarabu bazibu, bano abakazi bazibu, ate bakyokooza, ate bacunya. Ate kazanyo ke okuva edda n'edda. Kuva ntandika myezi 5 oyo omukyala. Myezi 5. Paka wuyo ndi mu mwaka. Oyo omukyala buzannyo bwe. Banaye mwasize mutya kansobire mu bulungi. Kano kagenda mu Kadaama konna. Eyo video gye nataddeyo ya bulome. Lwaki? Oyo omukyala gwe mwalabye basoose kunkuba. Bankubidde mu kiyungu kuba nti tebanzikiriza kukwata gundi yonna. Beegasse maama, abaana 2,
n'omusajja era wembalaga ebiwundu mu bulago bansunyesunye banyumye nange kwe kukwata neŋŋamba kuba era baali baŋŋambye ku ofiisi ne baŋŋamba direyo vidiyo woba ogigize kwata otuweereze naffe tunalabira ku ekyo kuba omukazi tuvudde wala nga twetwala naye ng'amwewala tuvudde wala ng'amwewala ng'omukazi anumba muba mukitegeera ng'amwewala naye jjo banumbye ne batinkuula engoye zange ne bakola buli kimu. Ffenna tukimanyi nti omulimu ogusinga okubaamu challenges nnyingi, ogusinga okubaamu okulwala okubi era okw'amaanyi, okusoomoozebwa, okutyoboolebwa, kwegamba naye ate ng'omulimu mulungi gwe mulimu gw'obwakadaama. Basisita baffe baneeno bayita mu bintu bingi. Abantu abasinga abali e Uganda bye mutasobola na kumanya era bye mutasobola na kufumiintiriza. Omuntu musobola okumulaba ng'ali ku ssimu aseka akola tikitooko naye nga ekiri mu mutima gwe ajjudde obulumi, ng'ekintu kyokka kyokka ekiyinza okumubuzaabuza okumuzza mu mbeera y'essimu ye oba ye tikitooko. Tolaba buli muntu ali ku tikitooko akola vidiyo n'aseka n'olowooza nti asula bulungi oba ali bulungi. Bakadaama bano bayitira ddala mu bintu ebisinga okuba ebibi. Ife abali e Uganda bye tutasobola na kulowooza. Naye nze nkimanyi bulungi nnyo nti abaana bano bayita mu kusoomoozebwa kw'amaanyi eyo gye bali. Kadaama ono ekikolwa kye yakoze eky'okukuba mukama we kikola kibi, tukivumirira. Era ku mwabadde balowooza nti content, banange teyabadde content, byabadde bya ddala. Sibaleeta bintu nga bya bulimba, banjagala ne mbaleetera ekintu nga kiriko obujulizi n'obukakafu. Kakati omukyalo oyo mumuwulidde bulungi nnyo Kadaama. Nze lwaki mbadde njagala musooke mumuwulirize. Abantu abasinga abandaba era abangobera mwenna muli Bakadaama era mukolera Abawalabu. Mumanyi Omuwalabu kye ki? Bakadaama abasinga baluuzinga obulamu bwabwe mu byekisiru nga tebalina kye bakoze. Mukimanyi bulungi nnyo. Omwana n'akeera ku makya ne bamumma emmere kyokka y'abafumbira, ne bamumma emmere kyokka y'alongoosa ennyumba, ne bamusuza mu ttooyi kyokka y'akola buli mulimu gwonna gw'omanyi oguli mu nnyumba. Ebintu Bakadaama bano bayita mu bingi. Nvumirira ekikola kya Kadaama eky'okuba mukama we, naye nga bw'omuwulidde agambye nti yawaaba ku ofiisi. Aba ofiisi ne bamugamba nti kwata akatambi akalaga engeri abantu abo gye bamaze ebbanga nga bakutulugunya, kubanga agambye amazeewo awo omwaka gumu kati agenda kuweza mwaka, naye ebbanga lyonna ly'amaze awo tabadde na mirembe. Ebbanga lyonna ly'amaze awo abadde mu kuyisibwa bubi na mu kutuntuzibwa. So yeetonda ku lw'eki kikola kye yakoze. Mwena ebbanga mwabadde mumunyigide mumusonyiwe. Ewe Kadaama munnammwe mumusonyiwe. Nkimanyi naawe andaba wali otusekoko ku mbeera eyagala okukuba Omuwalabu oyo olw'enneeyisa gye yeeyisaamu gy'oli. Nkimanyi kubanga olaba muzadde wa kunyiiza n'oyagala okumukuba n'olwo Omuwalabu. Ffenna twali tubaddeko n'abazadde. Maama n'akugamba ekintu n'olabira ddala nga maama ono yeetaaga okukuba. Naye ate olw'okuba nti maama n'ogamba kankite ne ng'owulira ekisungu kikutta. Naye ate olwo Omuwalabu asobola nawe okukusindiikiriza n'okola ekintu ky'oba teweetegekedde. So aba ofiisi nabo bakimanyi, ensonga ya Kadaama ono bagimanyi. So mumunenye empola yadde tuvumirira ekikolwa kye, naye mumuwulirize. Bwe muwuliriza story ye mujja kumanya nti naye alina obulumi mu mutima. Sigamba nti muwolereza, naye ate ndi ku sayidi ye. Ndi ku sayidi ye kubanga nkimanyi ayita mu bingi. Obuzibu obwavuddeko ekyo tebwavudde ku Kadaama era bwavudde ku abo babboosi be. Kitegeera ekintu ekyo, so byebyo.